Yes, nzize wano leero okubategeeza nti omukyala Juliet Zawedde aluse olukwe olw'okunkwata antwale mu kkomera. Mu lukwe luno aguze poliisi, aguze abalamuzi kubanga alina ssente nnyingi ye tayogerwako. Ekimpalanya oba ekinsibya kwogera mazima. Nayogera amazima olw'abasiyazi batambula nabo abavubuka abambala ebiteeteeyi omuze president gwe yagana mu ggwanga lino. Namwogerako amazima ku buvidiyo bwasasanira ku internet mwenna bwe balaba ng'anwedde omwenge agangayidde n'atuuka n'okwefukira nga bakwata mukwate. Nayogera amazima ku mpisa embi ey'okukisingiranga abasajja ab'enjawulo mu mabaala eyasaasaanira ennyo ku mutimbagano ng'ate sinze nzeke yagyogerako. Njagala okubategeeza in Africa ate Uganda abaana baffe bangi bali ku mitimbagano bakoppa empisa zino ezitali nnyungi. Omukyala Juliet Zawedde ze yakola nenvayo nenzoogerako kye yakoze, gula poliisi, gula balamuzi, kwagala kunsiba antwale luzira bampa obutwa banzite. Nkubira omugalanga President Museveni, tatange yali mwogezi okumala emyaka 14. President Museveni, nsaba oyingire mu nsonga zino taata. Sina musango gwe nakola okujjako okwogera ku mpisa ze nalaba nti tezisaanidde ezitta ekitiibwa ky'eggwanga, abaana baffe ze bakoppa, empisa ez'obusiyazi ez'abavubuka obutambula nga bambadde biteeteeyi, okunywa omwenge n'agangayira, okukisinganga abantu mu mabaala, basajja ab'enjawulo. Bwe tutaakuuma empisa zaffe ng'eggwanga n'ennono n'okukwogera ku bintu ebitali bituufu ebibeera ku mitimbagano, eggwanga lino ligenda kufa. Nkubira omulanga Jeno Sale Musale okutegeeza nti Jeno baaguze poliisi ne bagula abalamuzi. Sina musango gwe naza. Ebintu bye nayogerako buli omu yabyogerako era ne bu video we buli ku internet sinze yabukwata. Kati how can that be my problem? If I talk about something that is bad, how can I be a criminal now? Njogera ku bikyama ate nfuuke nga nze muzi w'emisango. Kubanga mama omukyala ayina ssente Juliet Zawedde yasiba buli atamuwagira, asiba buli amwogerako, ayagala tuwagira ebyekisiru bye. Excuse me, we won't do that. Genere mukenko kubira omulanga nsaba oyingire mu nsonga zange. Poliisi yaguliddwa, waliwo olukwe lw'okunzitira mu kkomera, omulamuzi yaguliddwa kubanga nayogera ebituufu ate nga buli omu yabiraba nga si birungi era ne babyogerako. Mwe mwenna abanvuma ku TikTok kuba ababasasudde mulye ssente zammwe sibalinaako buzibu era buli eyasasuddwa n'abasinga obungi mwankubidde ne muŋŋa Junior tugenda kuvuma kubanga Juliet Zawedde atusasudde. Nenze sijja kuva ku mazima, sijja kuva ku kituufu. Mama Kadaga nkukubira omulanga oyingire mu nsonga zino. Sina musango gwe nazza, nayogeranga buli omuntu mulala yenna bwe yabyogerako ng'omukyalo ono akeesingira abasajja ab'enjawulo mu mabaala emize abaana baffe gye bayinza okukopa. Mama Janet Museveni amaze obudde ng'atusomesa abakyala enneeyisa mu bantu, bannakazadde b'eggwanga engeri y'omuntu gy'alina okweyisaamu. Kuba abaana bano bakoppa emize mu abantu abava ebweru abava mu Amerika. Emize gyammwe emibi mugikomye mu Amerika. Eno Uganda kwata emize egyo ogikomye mu Amerika, naye ate abakwogerako ate ffe boosiba kubanga olina ssente empitirivu. Juliet, my sister, sigwasosobera ne ssente mu nsi eno. Abagagga bangi balina ssente naye woba oyagala ekitiibwa, if you want respect first give it to yourself. Ne bw'onaasiba kati bonna abakwogerako ogenda basiba, kale ogenda kunsiba. Even everybody who talked about it naye ogenda musiba. Nsaba Jeno Damulira oyingire mu nsonga zino kubanga gwe nkumanyi Jeno Damulira otunuulira ekituufu n'amazima. Minister Balamu nkusaba oyingire mu nsonga zange. Bannangira bwereere, I have no crime I committed. I was just talking about something ekiri ku social media openly. Sinze yakwata bu video bwe nembuteeka ku social media. Buli ekiba ku social media people debate about it because it's in public domain. How did that be my problem really? Mbukubanga Juliet Zawedde yakola birthday ne sitamuwagira. Do I have to support everything? You become a public nuisance and you expect Junior to come and support you? I won't do that. Naye yaguze police, they are persecuting me.
They are violating my rights. Bali mukunti satisa aguza abalamuzi yebwa akola buli atamuwagira amusiba. The last time she came here yasiba Chibedi 7 months in prison. Akusiba nali nyenyo nyina agenda. Tayagala kumwogerako. Bwomwogerako ngakusiba ngagula kuvuma. That will not happen to me. Chief Justice Owiny Dollo. Esigali eddamu zirifudde livunze abantu babasibira obwerere. Omuntu ne bakuyita ku police ne bakozesa statement nga ne bakozesa tobimanyi mangu nnyo state na section nga file kubanga naye abamugule nagenda mu court omulamuzi nagamba nandi kuwadde bailo naye teri bakoyimira genda kwa limande ruzira. Esigali eddamuzi. Era saba appointment nawe Chief Justice. Abalamuzi baffe bagenze bafa. Uli na immediately na asiba omuntu over nothing. Nze sina criminal record mu ggwanga lino. I've never gone to the police. Siberanga ko ruzira for the years I have ever existed. Ndilo abiding citizen. But I will not allow this lady to violate my rights. Just because I was sent. Just because mbobo tamuwagira nga akusiba. Bwomogera keze pesa ze zabasiya zibatambula nabo nga bakubokera. Bwomogera ke byokuno omwenge nagangayira nga akusiba. Bwomogera ko lwachi akesinga basajja benja ulo mubala abana baffe bako pemeze gino nga akusiba. So nsaba president, nsaba Jenemoke tatange yali mwogeziwo oyigire mu nsonga zino amazima gafeeyo. Mama Kadaga golisenga. Mama Kadaga nkusaba oyingire mu nsonga zino senga wange. Minister Balaam gwe minister w'abavubuka gwatutwala. Tetugenda kukkiriza mpisa zireeteddwa bweru kono na ggwanga lyaffe just because ababikola balina sent. They can buy whatever they want to buy. They can intimidate whatever they want to intimidate. They can pay bloggers, they can pay TikTok to abuse people. Obo busente bwe yabawadde nange yabompaako. Era screenshots mwazirabye. Buli womwogerako nga aleeta screenshots nga akutiisatiisa. This will not happen to me. I will fight for my rights even if I stand alone. Thank you so much. They can intimidate whatever they want to intimidate. They can pay bloggers, they can pay TikTok to abuse people. Obo busente bwe yabawadde nange yabompaako. Era screenshots mwazirabye. Buli womwogerako nga aleeta screenshots nga akutiisatiisa. This will not happen to me. I will fight for my rights even if I stand alone. Thank you so much. They can intimidate whatever they want to intimidate. They can pay bloggers, they can pay TikTok to abuse people. Obo busente bwe yabawadde nange yabompaako. Era screenshots mwazirabye. Buli womwogerako nga aleeta screenshots nga akutiisatiisa. This will not happen to me. I will fight for my rights even if I stand alone. Thank you so much.